Popin Media. Inze kanyini nyini tata we yali akeyana ne ngamba baganda bange kuba nze mbadde kusaidye ne wobuza chairman oyo ngankuma kuma baganda bange tegeza batatu ndanga kuwanga nze abadde tampa naye ensonga gye nali nfunye yeno mukulu Kafeero ni mu office yo ne ngamba chairman ngankuma kuma baganda bange ne mbagamba oba tata ayagala kutunda tutuule tutuuza ab'ekika tata atunde naye nga si yafuna omuguzi fa abayina omufuna kuba ffe tumumanyi bwe tufuna omuguzi waffe ne tumanyi oba tuwadde miliyoni 8 tata atwalana naffe tutwalana tumugobe complete twawukane bulungi agende mugobera wa musajja waffe inze kanyini nyini ne ngamba baganda bange babo ne batansemba inze gwalabanga ndi mu bifa tuyita byana naye nze ebyana zabadde afisolu 10 nendukwata nenduwa kitange Njezi no nyanzi kuwe kubanzi tana kwenda kutwala ikano gyompa azimpe ngenda kuzikuwa ngaka tinze gwalabanga omubiye wakapa obusente bw'emirundi ejo embanzi baze nnyo tejjana kwera mitwala ikano ngenda kukuwa tebagamba mbuno tuyina abazukulu bangi era tozekanga tuyina abazukulu bangi nina omuzukulu omu kyamani nsaba musenyi omukono waggulu nzoyo naye yo omusajja jaddi musajja ki nze ndi waka omusajja yanzalamu omwana ng'asoma sirina musajja gwe ngamba ati noyono oba azinzigiza nze nakkiriza kati okunkyawa naye ng'akyayira ku nsonga kakati nze olaba nze byebisiraani ebyo essaawa zonna bwe mba ffe tuli bisiraani tetulina iye naffe tetulina tato waffe yafa naffe waffe yafa naffe tetukyayagala Pelongo omuntu afana asirika oyo naleta ekikunta n'akinsuulako babajja kulaba nawe nze soona tola sente zange kikubekako bonaabona nnyo nale kunabonabona gwogenda okubona olaba n'akantu akatono ke wasigaza akantu akatono ke wasigaza saawa eno oyagala okwetundeko mama mulwadde wamufuna muto omubonyabonyeza ebbanga kati kati obuno omulwadde gwamanyi nti mwana makerenda ameka gamugulira waneeno okujjako tutulugunya binekale bakugamba nti mu nyumba babba olyoka ojja otugalire ebyo byakanga muno yakoma byokumanga wali omuwadde ki okakiriza okubeebyana naye talina byategeera alina okuba nga alina basobola okunyumya nabo tekisoboka Kiki? Kiri impossible tekisoboka. Mukulu Kafeero yagamba nti nono yaliwo ng'omuto kikyamuwa wuno omulwadde okuva we twaze kikyowa omwana nkyalina kyenjogera awasente mmeka enjajalo kimeka toyagala nyinyonyola nze kankoba nze nina omwana omu oli resita nzirako ayina abaana bajjudde n'awakasira n'omusajja n'omu yali azeeko mu maaso gayo gwe mmanyi babifunzizza anti mukulu Kafeero oba bantwalawa mukulu Kafeero n'okufukamira ekiba kinetafukamira wansi tofunanga bintu byo ku bigambo byonna byenjogera wano mu ofiisi oba kiri kitya oba muntwalawa oba mugenda kunziikawa tekijja kusoboka nga tetutuuse ku nzirikiziganya ku bintu byenjogedda kakibeki saazo nemukwata nemunsiba nemuntwalawo tubalabanga ku bannyinizo mukama wangeolunaku olwasooka twatwala mu ofiisi yo olunaku olwaddako olwokubiri natuukamu kikeerezi nasanga ngenda kujja ne kufulu nteekeko netufiirwa neiba bwe tufiirwa neiba kata najja bwajja n'amaliriza byamaliriza awo n'akwata ekkubo n'agendeyo mu ttawuni nadda nina we nali nnyimiridde ng'omuvubuka ngamba tatamwe mmaze ebbanga nga simula mutabanyi w'omugenzi Kalungi ne mugamba weeyogeredde ofunye chansi wuuyo tugendeyo okole ki omulabe ngenda otuuka nga taata ayimiridde mu mulyango akutte kufulu
kwe kubuuza nti ki ekiri wano. Ono atudde ku mulyango tata gwagenda okuggala. Tata wabanga agenda okuggalawo, sisita waffe omukulu n'amugamba atata kuggalawo okole ki ogende. Nze kwe kumuddamu ne mugamba taata woba tolina kigendererwa kikuleese galawo otambule okole ki ogende. N'angamba gwe toyogera bwantama. Bweyeta bakwogera ekyo n'afulumebwa n'agamba wano eyayita omusajja ageza akwata ku kufulu ya jikooni ono atudde kata amukube ki kufulu. Ko omukulu waffe n'amugamba taata togeza kubala ekisi kufulu. Bagala gwe bakwese nabagamba bwenti nti nga bwe muganye nga tutudde enfunda ziri esatu bwe muganye tufune sente tugende tugule ekifo ekigazi nga n'ebifo weebiri mbifunye nga baganidde ddala mu nfunda mmeka ne mbagamba ekifo kino ekyasigalawo kyesaateekamu nnyumba kyetuyita ekikuubo kikola fuuti 2 ku 1.3 ne mbagamba ekikuubo kino nze ngenda kukitwala mu fuuti 15 nkirekeko fuuti 5 ze tuyitamu ng'ekikuubo onfuna bulungi maama fuuti 15 ku 1.5 nze nkitunde gubenga gwe mugabo gwange bawo ogwange mu bulamu kati bwaba beganye ne bagaana. Mpulidde oyogerako ku kyokwegula. Mpulidde oyogera ku kyokwegula. Ne bagamba nti bwe muba temwagaddewo omuntu mulala yenna wano kuba ekyanjogeza ekyo olunaku lumu tuli mu miitingi omuwala omu yasituka n'akwata mu mbina bino manyi banene n'akwata mu mbina bino bw'ati n'agamba taata bw'aba ayagala ttaka tujja mugulira ettaka. Yenze nakimugamba mukafeero namugamba bw'abanga yayogera bw'atyo nti taata oba oyagala ttaka tusobola okugulira ettaka kati ekifo kiri mbadde nkusaba ssibo nga ndi wano mu ofiisi ntudde bulungi bwe mbanga nakira ku makyanze nengula wate nga nkyali mulamu nga mbagabanyizaako oludda olumu ng'oludda olumu lwe njagala nange ndusigaze nga nze nkyali mulamu sinnafa wali abantu si wa busika wange nagulawo buguzi. Mbadde nkusaba mukama wange mu ofiisi muno mu mutima mulungi batwale ekitundu ky'ennyumba ekitundu kiri ekitwale nyensalira amagezi bwe balina obusobozi ntuule nabo nga famire yange ne basseruganda n'ekyamani w'ekitundu beegule mbalekerewo mbakolera ekiwandiiko nti awo sirinaawo kintu kyonna dakuba mutuffe tetuba na sitampu naye oba ne sitampu naye mba nja gibakoneramu naye oluvannyuma lw'okukitegera nti muzeeyi yali atundatunda tetukoma wano netegeera kati kino ekitundibwa ennyumba ng'ate etundibwa ennyumba abanga etundibwa essaawa zino nina okumanya we tutunda wano tugulawa tumaze okuzimbawo ennyumba ye ewedde bagiyingidde baana sasigaddewo meka nusu 7 bwetwala 3 bano basigaze 4. That is the point. Mumpulya bulungi kizigeza nka gavumenti simala kagamba mugere mutunde 1 miliyoni bwemala kutunda mugabane mutwala 5 ng'ennyumba mugitunze mugenda kusula wa. I have to see assurance of the completed house. Mute okumpa engeri yonna eraga ennyumba ewedde mugiyingidde balance asigadde waliwa wuuno mumutemeteme nga ndaba mumusayininge kitegeeza gutwala n'oli akole ki atwale. So kakati family erimu head of the family naye head of the family oteeka okuba ng'omutwe oli mutwe gwennyini omukazi newotunda wano 1 miliyoni n'omuwa 9,000 n'osigaze 10 muno omukazi n'aleekaana olina byotunze naye wootunda n'omuwa 10,000 omukazi n'akubesa n'asekanala n'asanyuka bwegamba gwenge kyenda kikulu wano mu nsawo kitegeeza mutunze ekifo tukutegeera. Kyakubiri olwedde gwetotawala nabo wewe baganye balekaawo bwebalekaawo gwebatunulire balyetereza nga ovudde mulamu w'enseera bebaganye okuvaawo. Nze ndi kubalabirira kubagamba mbalowooza tadolesi muganye then oba okitegeera njagala nga enene gitugenda okugula awo mangu nnyo mbateerako omukono kitegeeza nebimugenda okugula nina okuteerako omukono olwa gavumenti ya Uganda
tukategera bulungi njagadde tukakane ntiwali tewatundibwa okutuuka tumaze okutuula ku meeza tutereeze tutegedde bulungi nze Collins Kafeero.